Medad Lubega Ssegona akali amagwa aliena atabuse ali abuuka atabukidde abaka ba Parliament abatagala kusoma BIYISIDWA mu Parliament ne batandika okuswaza Parliament n'ekitiibwa mbunabo abanene ababede ne baswaliramu nga bali abatono baswaza ate bano ababede kale akamukuwe Medad Lubega Ssegona ensonga zino azeyogere ababitegeera ate ffe bavunaana kati bwe muba mwalondo mbaka atabitegeera kati ffe tubakolere ki twabagamba mwerondemu the best ajja okuba representing obulungi ne mulonda asinga ssente mu kyalo ne mulonda omubbi w'oku kyalo atunda abba ebibanja n'abitunda n'afuna ssente najja abagula kati okivunaaniraani Plato y'omu ku bakalimagezi yagamba nti abantu balonda abantu abo bafaanana bw'oba nga gwe kennyini tewafuna mukisa gubitegeera n'olonda atabitegeera n'olekawo abitegeera oba osuubira ki nti ku muyembe ojja kulondako omucungwa batusaasire olwabo be baatuweereza tukole nabo ng'ebintu babitegeera nkeera abantu bangi ate kalombolombo kawa ne Uganda abantu tebasoma era bagamba nti bw'oba oyagala omufirika omukweka ekintu kikweke mu kitabo kujja kisanga bulungi nga takirabye n'olwekyo tukubiriza abantu okulonda kujja mulonde abantu banaasobola okutegeera biki bye tukola ku Parliament wano wayinza okubeerayo abantu abalala nga balungi nnyo mu community mu kumobilizinga community mu kukola emirimu gya community buli muntu mu muteeke waasobola tukubiriza n'abo abeesimbawo abalonzi ne baba bakuwagaawaga ogenda okwesimba ku kintu leka kweswaza tobakkiriza kuteeka mu position ekuswaza kwegamba gy'ogenda nga by'ogenda okukola naawe okimanyi tobisobola nze kwe kusaba kwange kituufu kizibu nnyo okuteesa n'omuntu oba okubaganya ebirowoozo n'omuntu atamanyi kikumenya kubanga ova mu kubaganya ebirowoozo n'otandika okusomesa kyandikwanguyidde okusomesa omuntu nga gw'osomesa mwetegefu okutegeera naye gw'osomesa oba gw'okubaganya naye ebirowoozo tamanyi nti tamanyi bwe bulwadde obusinga okuba obubi naye olw'okuba bannayuganda gwe bakuwadde okutuula naye olina okukigumira ate ekyomukisa omubi be batusinga obungi kati era batumenya kubanga amaloboozi gaabwe gasaakaanya nnyo okusinga agaffe so kimenya naye tetulina kyakukikolera ekyokukyusa obuyigiriza obwetaagisa obwessalira saaga kigendamu nnyo abantu bajja kunnumba naye kisinga obubi olw'okuba abantu baawulira nti nno obuyigiriza obwetaagisa bwa senior 6 bagenda ne mu matendekero ne bakoppa ne babba ebigezo ne bakoppa basobole okujja okutuula we batalina kutuula so nga buli muntu yandibadde yeepimira n'amanya nti wano sisobolawo bajeti eri bweti era nze newuunya nnyo nnyo omubaka wa Parliament ali wano agamba mbu yayise ekintu nga takisomye bajeti yonna gye tuyisa eva mu ze bayita sectoral committees nze ndi mu committee education bwe kugamba nti n'essomero sitwaliyisa mu committee eno nkubuulira nti zaayitawa ssente twali tukirabyeko amasomero bagazimba nga tegayita mu committee ya budget kugakola era tukiraba naye budget emyaka Museveni gyabadde mu buyinza budget yagimalamu akaniguusa buli budget wezafulumanga ku gavumenti endala ez'Obote n'Amin ng'abantu balina bye beesungamu okukerenza ku miwendo beesungamu ebirime byabwe okulinnya ebbeeyi kubanga awo Commonwealth states bwe zitambula ezafugibwako amatwale ga Bungereza akyogere bwe kiti kati olwaleero badde okiraba nti abantu bonna mu byalo emmwanyi zisitudde ebbeeyi abantu beeyagala ne bwendi wano bakampeyina banga banoonyeza akalulu simala baweereza ssente kati kuteekayo mabugo bateekayo obuteesi ne bammanja kubanga mu nsawo balinamu ki ssente naye kati bajeti gye tulinda egenda tubulira nga bwe baali mu Luweero mu nsiko nga balwana bwe yalwana n'Amini bwe yalwana n'Obote n'amalesa awa nnamba naye nga teyadressinze ensonga zaki ebajeti etakwata ku mafuta
etakwata ku masomero etakwata ku birime by'abantu agriculture tebagamba kwajjukira sente ogenda ziramu agriculture naye nga zigenda wasali musale mu wealth creation abanenyebulise kinoomu nze weekalungu mbitegeera era mbyogera oba okitegeera atabitegeera yamanyi kyova olaba sivudde mu nsonga gye ndimu omubaka n'ajja n'ankakasa nti nze nayogera ekintu kyeseekakasa mu budget ne mu committee budget nagendayo emunyonyo gye baali batudde wasudira ne mbawo ensonga zange ku mbeera y'abasomesa n'amasomero wange yo eri yange ekwatako nnyo n'endiisa y'abaana so abo batabitegeera basigale gye bali era ekyo kyewuunyisa nnyo oba tobitegeera oba wano nakiwano naye lwakuba kati bakikwese mu mbeera eno eriwo kirimbiramu naye abasinga kigenda bafungula nti wetwogera ku nsonga ya budget munnayuganda yenna yandyagadde okulaba ekintu budget webanga liri abadde awulira nti no sukaali amugulagula kuba wetwakuliranga ffe oba olinze ku nsonga za sukaali oba olinze ebintu byokozesa bulijjo kati munnayuganda aba anyumirwa nnyo bwe twogera ku budget kiki ekikendeddemu okusinga kukendeera kikendedde omuwendo naye essaawa eno kimenya era kitama nti bw'otunulira budget eno ffe bwe twayimirira ne tugamba kyekiseera kituufu ffenna tukwate ku ssente ezisangibwa mu bitundu ebyenjawulo abalaba ministry yaffe ya finance side yaffe engeri gye twawaamu ebirowoozo byaffe nga tugamba wakati mu kunoonya ebiseera ebyo twali tunoonya biliyoni 4 ne tugamba nedda naye ate waliwo wano triliyoni 1 n'obutundutundu 4 bwe tusobola okutaasa ne tugamba kaakati buli omu mu kyonna ky'oliko sooka oleke kendeeza buno bw'okulya bwe tulya ffenna tusiibire wamu ne tugamba kendeeza okutambula okunja ennyo kendeeza ebyo we twabyogera tusuubira nti ssente ezo senga baddamu ne batuwuliriza bupya era ne baddira n'abantu bano be basonyiwa emisolo ne bagamba mikwano buli omu yenna ajja n'akola yazze olubamu bambi batambuza na paani abalala basiika bindaasi naye be bainvesita ne basonyiwa omusolo nga n'ettaka babawadde lyabwerere tubagamba we tukwata abo bonna nabo ne baba nga baleeta omusolo ne tunuulira n'omusolo gwonna ogwa gold ne guvaayo mu bungi bwagwo tuyambibwa local governments essaawa eno nga zikaaba era nga mulaba nti nno ne ba LC5 chairpersons tebalina we batambulira kuba ssente zaabwe ez'emmotoka tezirimu tugamba ebyo bikolebwako ne balaba nga ate no LC5 chairperson oba owa meya waabwe naye kati asobola okugenda n'alambula ebikolebwa enguudo ne zikolebwa abantu ne babanga bambi amasomero galina ebikozesebwa abasomesa basasulwa n'amalwaliro gagendamu eddagala bwe tunaatuula olunaku olwo ne tuba nga tusobola okufulumya budget efaananako bwetu kijja kunyweza munnayuganda yajja kugamba bannange mwenayo musigala nga mukola bye mukola eyo ne bwe tutuuka nga tuyisa budget ne tuyimirira ku floor wano ne tugamba abange tukyuseemu ku ngeri gye kikolebwa aba budget ne baba nga olumu bo bagamba bane tutuuseewa nabo nga beekweka ne bakuleetera corrigende eddakiika eyo nga mulina ogiprocessinga mu ssaawa 6 bannayuganda baatutuma ffenna baatutuma era ffenna tutuulamu naye nze nkusaba ng'ate onnanoonya ababaka 100 ku 100 funa akadde oddemu weetegereza ebintu ebyo tuleta kubanga ate n'olulala jjukira nti olumu ffenna katugamba ababaka b'opposition mu 100 ffenna tetutuula mu shadow cabinet ate ne bwe tuba nga ffenna tuli mu shadow cabinet ate ffenna tetutuula mu era finance committee wabaawo abatukiikiridde ffe we tujja ne tuyimirira ng'ensonga ze tuyimiriddeko zetwandisabye zetwandyagadde kubanga tetulagira ate n'ennamba zaffe tuzitegeera bulungi nnyo naye ekibaawo nze saadyagadde nnyo tutunulire nti nno olw'okuba ababaka tebaliiwo kyekyo lwaki ne bajeti y'abannayuganda nga bwe bagyagala si bweri nsonga yakubanga olumu amaanyi gasukka engeri ebintu bino gye bikola ki gye bitambuzibwamu kubanga kino tukiyimirako ku luno twagezezzaako ababadde mu house budget ng'eyita mpulira muli twagezezzaako naye ne bitusukkako owulidde ababaka fe ababitegeera ate fe bavunaana kati bwe muba mubaka ensonga bwe bazoogera nti mulimu bannaabo batategeera biki bigenda mu maaso mulimu bannaabo batamanyi biki bitambula mu paalamenti nga bo baliwo okuwerekera buwerekeze ekize bo babireka bulesi batagamba tebitukwatako oba kiki bo tebaagala birala kumanya n'ogaa nti tindi kumana
tebeetaaga kumanya kyonna kigenda mu maaso bo nga babireka bulesaawo tosobola kubikulayo nagane twayisizza ki bajeti eno mwabaddemu ki naye kino twakyogeddeko tutya kino kyasaliddwawo kitya nti n'atambulira nga mubaka palamenti ng'atambulira mu butamanya nga yalinda mwezi asendeka gweyo kufuna azaalawense byebyo nga bibaliko naye nga tebali ku bya ddala nti nno bajja kuteeseza ggwanga Uganda tetwakuba ate n'abayefuula abaddala ate babbi Basegona basanga n'obukadde ebisatu mu mmotoka nga tazimanyi nako nti alina ssente mu mmotoka najjukira nga bazibbye nabadire mu ssente mu mmotoka bazibbye bakanaabe n'alooka ddayo n'abakwata katawe be babbi be tulina beefula bageze nnyo nti bo bamanyi nnyo simanya ku logenda simanya biki babimanyi nnyo ebisoma mu paalamenti babisoma nnyo n'ate mo ne bayita omwo ne babba emmane y'omusolo eggwanga ne lyongera okubonaabona naye ntwongera okukaaba olw'abantu abatono bati aboolubatu naye twongere okwesabira one day ensi yaffe ejja kuba ateeterera tusobole okugyeyagaliramu naffe okweyagalira mu ggwanga lyaffe nga tuli mu kitole n'abaana ffe balyeyagaliremu mbaagala nnyo banywanyi omukama katonda dunalogana mugere ka kitaffe gwe nsaba bakuume tujja kuba tuddamu banange mweraba